Ebintu bya Grace Scan munange mbadde mbiwulira mu nkuubo naye nga biri mu nkuubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi. Olubuto munange sirumanyi kati olubuto lwange ndwanjula obanga lwange ndwatwa ne ngamba eri eggwange ne ngamba nsuubira kino kyesaatudde mu lulimi lwange kyesaatudde ku lulimi lwange n'ekisindika gy'oli mba kya province nganza omulange. Export TV to the world. Uganda girabe edduka eyali yeegaana omwana Prince Omar kamera zaamukwatiddwa ng'ali n'omwana amuyigiriza okwogera bigwerawa. Oli ku Export TV wattu amannya omwana Soda mbeerawo ne mutaayi wange Abe luno nduleese lwokya. Omuyimbi Grace Scan ajja azaala omwana atugamba omwana wa Prince Omar. Prince Omar avaayo mu bigambo byagamba omwana simumanyi, omwana si wange, seegattangako ne Grace Scan era olubuto si lwange. Grace Scan alemezaamu omwana wo, omukulu amwegaana, abamu babikuba nti oba omwana wa Kitonsa oba omwana wa Jindi. Gwe twalabira n'omukulu Kididi ng'avaayo agamba omwana wange. Naye kamera zaffe zaatulaze nga Grace Scan ali mu kifo kyekimu. Tetwategedde gabadde maka ga Prince Omar kuba ne ku kisenge twalabeko ekifaananyi nga kuliko Prince Omar ng'azannya ne Omumbejja ow'ebusoga amanyikiddwa nga bebi waffe muwala wa Grace Scan omu bw'ati. Naye Prince Omar ani ali kusonyiwa? Subscribinga, commentinga ate osharinge. Export TV olwesi tubeera ne bakadde baffe abasalaamu furniture ku nsonga ya furniture, ne tubeera ne bakadde baffe aba El Shaddai ku nsonga za okutambuza essente ng'ozeetotoza ensi yonna. Ebintu byabwe mbadde njija mbibagambanga naye kati genda wansi awo ennamba zaabwe bonna be nkugambye ozigyewo embeera etambula emaliraadi sana. Neya mulukuwa ne luno nduleezi njagala owulire Prince Omar eyali yeegaana eggwako. Prince Omar yali atya buvunaanyizibwa mikwano. Yalabiddwako ne Nalulungi muwala waffe omu bw'ati ng'amuyigiriza nti eyo gye bayita eŋŋokoka. Sooka tuwulire omukulu nga yeegaana omwana then tulabe omukulu ng'abiibiita omwana. Naye nga Grace Scan kamera agikwata simanyi oba abadde agikwata mu nsobi. Njagala wekkaanye wulira omukulu. Ejja gireese bino era kati waliwo ekintu ekiriwo. Yes sebo. Kwende Grace Scan mwakomawo. Ebintu bya Grace Scan munange mbadde mbiwulira mu nkuubo naye nga biri mu nkuubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi. Olubuto munange sirumanyi kati olubuto lwange ndwanjula obanga lwange ndwatwa ne ngamba eri eggwange ne ngamba nsuubira kino kyesaatudde mu lulimi lwange kyesaatudde ku lulimi lwange n'ekisindika gy'oli mba kya province nganza omulange. Grace Scan munange mpulira erinnya muyimbi, mpulira erinnya muyimbi. Nyinza okuba nali njogereza nyaako naye munange mbayimbi abangi ne mumanyi erinnya mbu Grace Scan gyali n'ate nze bintu mulangira bintera okuwa obudde n'ebyensemberera tekirimu. Naye ng'ate amawuli agaliwo amatuufu gagamba olubuto oluwo mwekwataganya omukubi eryente. Ate omuntu atagaddangako naye oyinza batoka kasa olubuto gutaliyo. Akyengezako okugamba nze nganza omuntu omukozi ebintu byempa amakulu ate byempa obudde bye bintu ebiriko facts naye ebintu byenkuba ebiri mu gossip. Nga twakawulira ekigambo gospel mu kamwa a few moment later wekkaanye. Laba kye bayita laavu ya taata gwe, eno gye bayita laavu. Sooka weetegereze ku kisenge waggulu awo omukulu ng'atwalayo kamera ng'eriyo Prince Omar. Awo wetwebuuliza omwana waffe ow'obuwala yeesituddeko n'agenda ewa Prince Omar amutwalire ku mwana. N'ekibuuzo ekirala omukulu yatya obuvunaanyizibwa yatya olabirira eggwako. Bataayi munnyinnyonnyole omwana anyuma bukulu kuba ndaba omulangira yayambalaganye dda bukanzu n'omumbejja. Export TV nagambye kwoli teekawo komenti yo nga bw'olayikinga.
kirekawa munywanyi waffe ono gwe ngenda okuwa ye kimulekawa omwe twesanga era nenkwatagana naye byenzina nebimunyuka buli omwanyumirwa amazina gange kati okuzina okwange okuba kukunyumira osobola okumpita nenkuziniramu siri mubi mu kuzina yanyumirwa amazina go nakuteekako mu luyimba lwe kyali kitya just that ebya industry bimanyi twemitinga okyalira ku munno mu vibe ne mu studio kikola kikuba kati wano ndi mu studio tomanya ani ali mu studio muyinza obeerayo nga ali era aliyo naye nga muyimbi nga tomanyi ne mu studio kiggweramu awo kunyumirwa amazina go ge wali ozina kwe kuzaalira omwana gwe kyoba omanyi oyo omwana nze nagenda ne omwana oyo kale yagwawo bugwe nange saamanya oba najja nene ndaba ate nga omwana wa mikisa nnyo omwana nazaala mulungi ande omwana alabika bulungi anti oba olaba era nagamba banaye omwana kyeka alabika bulungi kyeka nze era nzaala abaana balungi bokka ndi omwana bamwesibyeko abantu bangi besibye ku omwana wange neŋŋamba kangira mbaleka era bulijjo ndi Masaka mu abanjijeyo nga ndi Masaka nezinira kubanga nyina sho nnyingi zintambuza twagala okumanya omwana wa Grace wo omwana wa Grace oyo golaba afaanana ani bw'oba omulaba kale osobola muwa muntu ki okufaana teruba Luganda bakwebyo tugende ku DNA ande tukere ku macha tugende bakebera omusaayi bagambe kididi bagera mukebera n'omwana osabe DNA y'omwana wa Grace tugende bamukebere ate bamugambe ekifaananyi si Luganda omwana yamalayo taata we kididi anfaanana nnyindo mimwa maaso byenjogera nnimba sente zaweddewo sente nina nakola ki nali nnimba nze sina sente biggwerawa bino gunagwa banaye mbadde omwana soda munzikirize nze mbaddukeko mbalekere obutambi buno Export TV video gyongereyo ani taata wa omwana bye. Mwana wange omuwala sibula ogenda ofumbe kusibula nina essanyu naye nnumwa olw'omukwano gwaffe nze nkuzaala era ndi mama wo era oli mama wange nange kati ng'onyiize weeraba yagala omwami wo muwe kitiibwa kyetobulwa emirembe baagala kitiibwa tebanyomwa nkubuliridde tunula bulungi ne bwoba ne bode look here Nana, I'm talking to you my girl ne bwoba ne bode nene tekuwanisa kakana grana omwami ye mukama wo nsaba omugondero nali muto jjajja nantuza nanyumiza ku mukazi omugisha yajja ku kyalo mu biseera by'enjala yajja n'obwana obukozimbye buli omu n'agaana bayamba yajjajja n'abayamba bambi yabaliisa ne banyirira naye olumu omukazi n'alwala nafa naye mbuwe yali afa yagenda agamba tawangudde zikakkanye nzize gwe yamumpaka nkusabe mu byonna ndi muzadde ayi Katonda nsaba onnyambe omwana wange omuwa amagezi gasinga ewawanze agagawale nnyo asigale nga yetoowaza omuwala mulungi naye abulamu mane bulesi abulamu mane nze kamuyiwemu mane mulungi naye abulamu mane bulesi kani obulamu mane nze kankutekemu mane kididi ngenda kuyiwa musente Export TV to the world.